haji kaziwe kapo naye yakimanyidde kyo muyita haji awesa n'engassi olimba emeka wagendeka ng'ojja ozunga mbu kaziwe kapo asa tatutu nayo wogamba haji kaziwe kapo nam I know. Kale yatuwadde kayimba the message is very clear. Talina kyofuna mu kubonyabonya omwana. Kale kadde kakama era nga soko otujjukizemu ku David Lutalo. Uncle David abajjukiza nti 23 September hatandise okubeera nga tuweewula ennaku ali mu kuweewula maloboozi abaddeko Netherland eyo. Esooka ali mu kugula ngoye. Ajje ng'ayambadde ng'afulumye agenda kwambala amaloboozi agalina ali ku Hotel Africano kuyinga emitwalo gigenda beera esatu VIP gigenda beera emitwalo 5 tibegenda beera yabukadde bubiri ajja genda emukono ajja genda Masaka ajja genda ke waabwe Luweero emubenda ajja kubeera n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'atambuza kabisi kandagala live concert. So David Lutalo w'omuwulira ng'ali mu kitundu kyammwe jangu omuwagire Hotel Africano jangu obeerewo ate emberebere ng'etambula bulungi nnyo. Okay, kale ne banafa Platinum Wellness Spa bakujjukiza yespa gye tulina mu Kampala ey'omulembe eri ku standard buli kimu wali olowoozezako kiri ku Platinum. Bakola facial, bakola body scrub enamba wenna ya scrubbing ako bigere naye nga ne solo genda nga nanze wenjala ba scrubbing ya kisoboka jina adenne kinagira kyenda ba kache STD yalumye olubiri lwonna mulimo yaleeta nno guno mulimo nagwo okokera search maze najo tokimaze andi ngolungamba obudde bwange obokeera kale kakati awinzo genda abaana abamu mwesiza omuzigo naye wano tegukwatawo oyinza okugenda omwana ye nakuscrubbing abalina gloves zaabwe ze bambala nosobola okubeera nga olina obuna ekizigo kyo gwamanya oli wakizigo kyo tukulinako obuzibu naye kikubune kinoge ate kireme kubeerako nga kagundi kapande ewali abanna abeeyerusiza betulabyeko ng'ekizigo akiri naye nga takiramu tekimulabika jasife abamulabako nga tuli baddugavu ffe twewuunya tipulima yabaatya. Okay, kale bakola balina sauna balina steam balina ebintu eby'omulembe nnyo walabika bulungi nnyo ali very private ate era bali very clean bambi walungi so ogendayo olunaku olwaleero mwabadde ne long weekend olina osobola ogenda ne bakolamuko ka body massage ate nga buli Friday balina Moroccan bath promotion 50%. Ne bakunyiganyigamuko omubiri ne guta noddayoko ku mirimu gyo ng'owulira bulungi nnyo bakubeereko ku 0708 84 24 24 mbasangibwa Lukulina Nganda awo waggulu ne kagawe kange nga bulijjo abeera CNG asangibwa mu Makindye kateeteeyi kalinga akatengi naye kalabika bulungi akimuli kirabika bulungi nnyo ya kwana amavunya gavaamu naye keeko kalabika bulungi nali njagala kubuuza kati obuteeteeyi obugiramu okubuzaayo mbugiramuwa waka tebukutabanya tewetaaga muntu akuyamba tekinkaluubirizanga namu simanyi lwaki gwe kikaluubiriza afe omwana oyo ali chocolate tabanga apo naapo nanga bwendiwa Grace mkwira kwa 0755591816 ajja kuba kufunira buli wero gwolowoozaako and of course ku kagato abeera Dorothy ku wera birthday y'omwana wa Dola banna akazi abaddugavu wankotomakako omugambo yaguŋŋamba ku DH ku Instagram ayina ebintu ebyenjawulo engato ensawo ebintu ebirungi eby'omulembe wamukubireko ku 0786 26 mwajja kufunira engato zonna ze weetaaga. Kale tuwolekere mu kamakoona olwaleero tugenda kuba tukakuba abafumbo babadde ki abafumbo maama ne taata nga muyina abaana either omwana wabasanga mu maka nnyabwe yali yanoba bamujjana nnyina abasajja makazi mutusanga n'abaana baffe tubeera ku microphone check 1 nogamba nja fumba nje abaana sibalina mukaga bwali wa microphone check 1 ale n'abakyala kambabuulire ng'abaami bwalina abaami no baddeyo balina principles zaabwe omukazi owenzaala ebbiri siwasa ebizibubeera muyiika okitegeera nammwe abakyala mubeeko njagala nnyo omuntu alina principles zingula jaddiba oyingirira abaana mukaaga muba ate nze nno munnange nanga nti oyingira abeera omu
ngenda okuwulira exajja munange nno omwana namugaba eri naye uwo then tulina ebintu byetulina considering abaana baba mukaaga nga bamukyalo omu abo oyinza olera naye abaana mukaaga mu bakyala bana bwagenda okubeera ow'enjawulo omusajja ngaoyo mutekingako question marks tebamuddeyo mwena obufumbo ne buba stressinga nodda akakajanya tekakulemesa ofumbo wallahi then abaana bameka bosobola olera omusajja wamusanze n'abaana be bameka mubyeteeke mugenda gweotunuulidde kirenzi kyo kisiimo kyokka kyolowoozaako ebisigadde byonna byonna oba yogererawo nti abaana bo sibalinaako obuzibu aziro nga zitebali wendi lekerawo mulekerawo pretendinga omukazi ayogererawo nze mwagala nti kyekyamazima nze gwe sizaala sirera anyuma ku mikolo okitegeera muwulize buuliza omusajja yesootinga agambe hafi wembadda njagala omuwasa nga tagenda lera abaana bano abaana kamba sootinge nga bukyali oba babeera wa mwannyinaze oba wa maama ndaba ye yabansaba oba basigale mu bannyaabwe nja balabiririra eyo kati ate naye oba osaza omusajja abaana asigale eri mu bannyaabwe omuggyako akajanja nga ayogera ne bamaama b'abaana because they have to communicate kimubiri mbadde nva wamma kwekulwayo bedde olina mukyalawo kati usually abakazi kyebakola agamba abaana bampe abaana baffe tubalere kumba ayagala cutting off communication gwe n'oli omukyala bajja oli bamukupimako kati ate nadda ku baana b'omukazi n'atulugunya now eri abatannaba kuzaala then nammwe abaazaala kano kabeere kalowoozo kagende gye tuli one tuwulira nnyo cases waliwo case yabadde training ku weekend mama atulugunya omwana na mwana we na byonna yes gyebiri kikolwa kibi ate abakazi gye muli awo nammwe olisaazi n'oli kwogera naye nga nawe olina omwana wamunoga olisaka kanja nowo yennyini nti kati bulijjo tugamba nti babonyabonya baana babannaabwe bujja ne byonna ebigenderako now bwe kikomawo kati ng'ekyabaddewo ti omukazi abonyaabonya omwana we kiva ku ki tunoonye ddala kuba we nalabyeko omukyala yagambye nti ali stressed alina ebizibu okitegeera kakati ki ekireesa ebizibu bino one abasajja bwe zibeera cases west they step out abanga ali innocent naye abasajja kyolanga njagala nnyo kesi ngeyo webeerawo ey'omukazi otulugunya omwana n'omusajja naye awozesebwe tebakwata mukazi yekka n'omusajja naye akwatibwe okuleka ng'omusajja gw'okutta omukyalo n'omutwala ku poliisi n'omuripootinga obanga naye olina kye wali okozeewo kyolanga bagamba babaloga tebayinza tulugunya mwana wo andi sibeerawo ngenze vuga booda yange naye kankubuulire omukyala tayinza tulugunya baana tuuka baneiba tegeerwa poliisi tegeera nga tokiwulirangako temusaba pretendinga omanyi waliwo ekirowoozo kino nti omukazi asobola okukuba omwana we bw'atyo kasita mwana we abantu bagamba nnyo kasita mwana we kati ekisookera ddala abaana abawala bwe tuba tutandika okwagala abalenzi kyofakasingako love happiness omulenzi wankamuzaalire baagala waggulu kumuhavula nalanga okukyusakyusa abasajja nti onankomya ku museetwe njagala kutuuka waggulu kumuhavula byonna ne babirowoozaako naye omwana ono waayingirawo naddala abawala abazaala nga bakyali baana bato kasita oyingira mu relationship usually mama wange yakozesanga statements bbiri bw'ogenda okwebaka n'omusajja expect two things obulwadde n'olubuto ekituufu now bw'oba ogenza ng'ofunye omusajja end product wabeera nga mwana zze ebintu birina okukyuka oba oyagala batayagala obuvunaanyizibwa bino by'obadde olowooza nti oli mwana muto okulirawo automatically omwana omuto tazaala n'obeera wa myaka 10 kasita olufuna oba okuza ofuuse mukazi mukulu now omwana tamala gajja n'abeera mu bbanga omwana ajjirako responsibilities nga neze sente tezinnayingiramu nze nazaala nga nkuze ng'era njagala naye nze nafuna depression nawulira ng'omwana atamye omwana akaaba obwoka ate nga nalina ku mami wange nga nzijanjaba nti yakola ye kyalina okukola ng'omuzadde kakati weefumbizza wakati bamalina kumanya oba wazaala omusajja takuwa byalina kuwa omwana afuuse obuzibu olaba omwana asanyizaawo omukwano gwammwe so omwana we yennyini asobola okufuuka akuleetera obujja n'owulira ng'akutamye so before nga tonnaba kwagala musajja n'ogenda having unprotected sex manya musobola okuvaamu omwana obwongo bwa preparing to be a parent buno bwa pinki bangamba bwabwere bwobanga obwongo tebuli ready kubeera muzadde nze singa nali engeri gye nafunamu depression nga nzadde singa nali siri ready nga nze nali sikyagala kufuna mwana osanga ebintu byandibadde kyekimu ti omwana gw'otunya n'owulira nga akutamye akala kakubonyaabonya kakumazeko emirembe kakaaba kakati tayiri ekalumye tekalya owulira nga kakutama because
obwongo bwange nali maze preparing to be a parent nzize mbisomako and all that nasigala nga ngetinga stronger nti bijja kubeera bulungi okitegeera then ne help ekirala abawala babadde abandoned the single mothers myaka emito bali bayagala n'omulenzi weravu etambula bulungi omulenzi amwagala omwana olwayingirawo because n'omulenzi teyali ready kubeera muzadde n'akita sigenda kubeera muzadde saawa zino kakati omuwala alaba buli kimu asigaza obuvunaanyizibwa aba ali awo awulira ekizindaalo kya olwaleero bandi abadde webusule agenda ekiri ow'obulenzi kigenda kutokota tasobola kugenda alina akaana kamutunuulidde bano beyasoma nabo bato banne beeyagala bagenda ye tasobola kuleka akaana tasaana kaleka mu nnyumba akaana ne kamufuukira obuzibu kati asobola okukamalirako obwo obusungu nakulira mu society nga bamaama ababeeranga mubalangira abaana baabwe muzimu gwe ate ebyana ebyo abatata be batalabira bifaanana bataata buli wokitunira nekikujjukiza omusajja ddala taata waakyo n'ogamba kankimalireko obusungu etwe n'olitunuulira nga lyaseimu obusungu ne bukuluma n'okubalirya erya nalaba kazi yagamba nkumaze siri kuddira saagala kuddamu kulabako naye nga ebyana byatutte bifaanana fotokopi yennyini kati stress eyo anagimaliranga ku mwana buli wamusaba sukaali najjukira naye wadde w'omusajja talina kyamuwa n'akuba tsimaa kyayi kati obusungu ayina anga wano ate agimalira ku mwana abamu n'ababeera n'abasajja tebali financially stable omwana bwana asaba sukaali nga naye tata musabe tata n'agenda ng'obusungu abumalira ku mwana some people bali mu abusive relationships kyovuwala banze one of my principles sikubwa kuba omuntu osobola okukuba nga you my husband naye nga so akuddiza tokubwa ne mu nsongamu olugalo oba onkubi nyinza okukabirya wiiki abantu mwagala nnyo intended kukuba naye nga bakukuba eyo comes with happiness abantu mbadde nkyakunyinyonyola omukazi bbawe n'amukuba kati because I can't fight back obusungu n'abumalira ku mwana owuwe twavudde kuwamujja we nti bujja obwo tetubuliimu naye owuwe obusungu n'abumalira ku mwana kati omwana amesingayo ekintu ekyo nazza anga kiri n'akwata kibooko nti n'abantu bayinza n'omusaayi ne bamugamba omwana gw'okuba bw'oti omukubiraki aye amata bagamba kati okulinnya mu baafu kagaanye kati nga nawe kennyini mu bulamu bwa bulijjo omutuulira n'ogamba gano si mata waliwo ekisingako wano there is something behind okuba ono omwana olina kukubisa ekinugu maama n'akubisa omwana ekinugu oba omwana asudde ebitaano n'amwokya omukono n'amukola ki ng'olaba waliwo ekyamaanyi ennyo ekiri emabega n'embeera ey'obwavu kati esitudde nti tata yandibadde ayagala nnyo n'embeera egaanye and maama tasobola kiraba tebeetegeera they are not communicating kati omwana talina wagenda kugamba abazadde bakuba abaana n'okulekawo emmere oyo noona emmere wano kitawo agigula biki so byonna bye bakola bibitukkiriza naye tutandikire ku core problem mu relationships kitandikira wali omwana we bamukolera wali kyova olaba nga abasajja tugamba babeere part of this baba bakutte omukazi omusajja bamuyite ye akola roles ze ng'omusajja mu maka alekawo emmere abantu basiyanjala abavubuka mu myaka gyammwe egyo emito mwenda ate ne mulagako olina akakazi akalala olina ono n'akugambako n'agamba gwamanyi nti oba okola oba otuwettawette kazi katono okalekera obuzibu anako sike kategeera akali awo tekategeera tekalina common sense abamu bakulidde mu family nga ziri abusive mwenna tubasibenga kalujasanga tata yali mu kwerungiya naye nga ne kakazi twabadde akastressinga yakasuula mu kazigo keera bakafuuse kasingo mother kafuuse nakannakyeyombekkedde ku myaka emito yaali eriye ali mu kweyagala n'abapya wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero